Bunyoro ne Buganda ku mazalibwa g'Omutanda balinawo akabagatta ku okyekimu babayita bw'abaaga basazeewo emikolo ng'egyo bwe gibeerawo babayita kuba tulaba n'emikolo egy'empango nabo babatuyita empango etera kuba ennaku z'omwezi 13 buli gwa mukaaga ate obwakabaka bwa Buganda bucelebrating ennaku z'omwezi 13 ogwokuna bisinza myezi 2 nnaku nkaaga kakati no ogwokuna guno gw'amazaalibwa naye ziri empango celebrations ezo zitutte ebbanga nga zibeerawo obwa Namulondo bofuutuka eno ne budde eno ani jajja wa munne ati kakati ono atwala ate balinga bajjajjaabe kubanga Omulangira Kiweewa omutabani omukulu mu nnyumba ya Kintu ye yazaala eri buli muzzukulu ye yavaayo okujja okusikira eno n'olwekyo buli bujjajja mpanvu nnyo okuva ku Ssekabaka Kintu eyali Omulangira n'adduka e Buganda n'agenda mu Bugisu n'abwe Bugisu n'agenda mu Ethiopia n'ava mu Ethiopia n'akomawo n'adda e Bugisu awali olubiri olukadde oluwa Kabaka bwa Buganda olw'ebweru luli Bugisu n'asinziira awo e Bugisu n'akuŋŋaanya ebika eby'Abaganda bye yagenda nabo n'Abagisu n'Abajaluwo okuwalana Buganda kikutwalira obudde buwanvu ojjamba n'abayala bannakigwanyizi naye bali ba original basigala nga bali eno Charles Peter Mayiga Prime Minister naye mumukolera amazaalibwa yagetekeratekera sifu ate lwaki ate nga kamala byonna kati ate awo ago ngokubeera Katikkiro tobeera Mulangira si bwasikira noti mutabani we ate alijja n'abusikira Omutanda ayinamu abamwalana mu nsi yaffe bangi nnyo abeeta bano bote babinaayiisa Joshua Bazaake bangi nnyo abagenda n'obote mutawagala bwa Kabaka obuganzi bwa Kabaka ne Buganda obwo bwa nnono bwa musaayi obuganzi bwa Museveni obwo bwa myoyo bya bufuzi newankubadde Kabaka simuwagala siba mu kika kyange naye Museveni bw'omukyawa ne NRM ogivaamu ne bamukwasa okukuuma entebe y'obwakabaka kubanga mutabani wa Kimera omukulu Kiweewa yaddukira Bunyoro ekitegeeza Bunyoro ne Buganda bali kyekimu ati bali omu ava munne omwazaala oli omwazaala oli gwe tojjukira nti Kimera yava Bunyoro ajasikira Obuganda nga Kintu agenze Kintu bwabula n'agenda e Zambia teyadda Kintu era singa olwogenda e Zambia ojja kusanga aboogera Oluganda olumugufu bangi ne Kintu bamanyi n'amannya bagatuuma abe kubanga amasaza ago gayogerako sitwalwanirira malwanirire naye gajja kulw'okutaasa Toolo yakutuka ku Bunyoro n'Omulangira Kaboyo Olimi the first Kaboyo bwakutukako n'ateekawo Obwakabaka obubwe ne wabaawo ennwanaganye ne bakambula Siiri bajja ne baddayo gwali mwaka 1881 Kaboyo abo aba Toolo FM kaakati Bunyoro olw'okuba yali ng'eyina ezzoole ate yali zzoole litya manyi zzoole liba ddalu ye muntu owakajja bangu olumukwatako bw'ati n'anyiigirawo
oyo Mukama bwe yali ngata kugamba olaba Bunyoro yatereera mu mwaka gwa 1933 gikakasa nti yeegasse ku Uganda era liggwanga eryasembayo gali munsi kugamba bali munsi yawe katono babani wabagamba kanjawule kawempe nga munyiga katodde Bunyoro yali mu Uganda ate ne bagaba byagenda kuti wansi kyeyo era yali Bunyoro kitala kaakati omuzungu kwe kusala amagezi naddira amasaza gana abiri Buyaga ne Bugangazi n'agaze Buganda kikaluubirize Bunyoro okuva sayidi eno ate okuyita e Buganda agenda alwanagane ne Tooro nabigatten niye awinebuliza oli agamba the lost counties ate bagafiirwa sife twagamba nti the lost bo bebagamanya kubanga bakayananga nnyo nga mulimu n'ebyobuwangwa byabwe biki bingi ebyennono ekyo bagamba nti mpola mpola tugenda gakubako akalulu bebalisalawo gye baligwa awo mwaka gw'enkaaga mwena ate n'ekyewunyisa oyo gwe nkugambye omusajja Kaweesi agamba taata wa Najjinda mulamu ni ate oli musajja ali prime minister mbwakabaka bwe Bunyoro kakati ati zino ensi zaali emu gutojjukira nti Kimera yava Bunyoro ajasikira Obuganda nga Kintu agenze Kintu bwabula n'agenda e Zambia teyadda Kintu era singa olwogenda e Zambia ojja kusanga aboogera Oluganda olumugufu bangi ne Kintu bamanyi n'amannya bagatuuma abeeri waliwo munnaffe omu yatugamba mu byafa bino ebitera okuwandiikwa ebitabo nti erinnya Kimera yali katonani ne Waswa tibava e Bunyoro eyo kati omu ku mukulu wabwe omu Waswa n'agamba Kato wayi komawo ewaffe e Bunyoro ko Kato n'agamba munne Waswa kati mmeze mukumugamba kati mmeze nga kitegeeza nafunyeeyo k'emiwaatwa nfunye emikwano gyange nine kati emirandira erinnya Kimera neryetondawo kaakati kyali kitya baddira omu ku bataka b'obusulya wano e Buganda ne bamukwasa okukuuma entebe y'obwakabaka kubanga mutabani wa Kimera omukulu Kiweewa yaddukira Bunyoro ekitegeeza Bunyoro ne Buganda bali kyekimu ati bali omu ava munne omwazaalo oli omwazaalo twalinawo nawano mu Gyenkaaga twalinayo gwe bayita Balamu Mukasa yasomanga amawulire buli lwa Sande era naye yali mukulembeze naye nga Muganda kaakati kyebava mugamba nti abange twazuddeyo ekimera eri omulangira oli Kiweewa yafa ne bamuziikayo naye mutabani wa Kiweewa ye Kimera ajja kusikira obwakomyawo Namulondo wano kyonti bagiyita Bunyoro Kingdom the dynasty kugamba obwa Namulondo bofuutuka eno ne budde eno ani jjajja wa munne ati kaakati ono atwala ate balinga bajjajjaabe kubanga omulangira Kiweewa omutabani omukulu mu nnyumba ya Kintu ye yazaala eri buli muzzukulu ye yavaayo okujja okusikira eno n'olwekyo buli bujjajja weewaawo ekibusange kibadde kijja bwe kiti Bunyoro ne Buganda ku mazaalibwa g'Omutanda balinawo akabagatta ku ekyekimu babayita bw'abaaga basazeewo emikolo ng'egyo bwe gibeerawo babayita kubanga tulaba n'emikolo egy'empango nabo batuyita empango etera kuba ennaku z'omwezi 13 buli gwa mukaaga ate obwakabaka bwa Buganda bucelebrating ennaku z'omwezi 13 ogwokuna bisinza myezi 2 ennaku nkaaga kaakati no ogwokuna guno gwamazaalibwa naye ziri empango celebrations ezo zitutte ebbanga nga zibaawo nga zibeerawo nnyo babajjukira kibali owange awo sigendanga waluse sisimanga
muwogo oyo kutuukayo kulaba nti akawaawo oba afaanana owaayi bikambwe Haji lwaki obudde obusiga kubako embiranye obwakabaka bw'e Bunyone Buganda olwo munaffe omu yagamba zino enkoko ze tulya zivutuka eri Bunyolo lina agamba eyo ŋŋanda kaakati waliwo enjawulo mwe mutaalaba enkoko z'e Bunyolo tebuba bunene ziba ntono naye bubeeka ate obwana ne kabukuza ate ezaffe eno nnene naye nga tezizaalanga ziri kali kayinza okubiika amagi 20 ate ne kagamaamira ne kagaalula eyawa ne biika 5 neyalula kwawulirwa n'entula ffe eno nga basimba entula ennene eŋŋanda eri bagendere bukatunkumu obwobwe butyo lwaki ebintu oba butaagaliza mweyagaliza abaganda mweyagaliza buli kyo kiganda era ge makulu agakirimu ogwomululu ate teyagaliza mbankinyaze waliwo munnaffe gwe bayita Karimex Senoga yeyita Muganda ne bw'olaba face yabavandimu anti kaakati amazadde gano bwe tunaagenda embalala ojja basanga abaganda abajja beeyubula abagenda ne bagenda ate abaakomawo ne bagira ki nalina looya wange naye nga akolera awo emabega w'oluguudo luno olwa gundi olwa nasa kwengole naye nga ye waliggo naye nga omulabyo nemugamba nti nno ggwe wafaanana nnyoko eri gye bamuzaala wafaanana nnyoko kubanga waliggo tafaanana bw'atyo nga ggwe naga nti ddala kyekyo naye nga erinnya lyalyo talinayo ddala gamanyi liwaliggo kubanga bwe baakola endagaano ey'olwenda kankulage lwaki ankole neyingira ku Buganda mwaka gw'olwenda mwogumu kaakati omuzungu kyavaddira abaganda naye gurupu y'abaganda abo abasinga obungi bava nnyo mu Masaka n'ebitundu nga bugenda weeyongera eno bagende basomese ankole ogiteeka mu structure y'obufuzi buno kubanga babulabanga mu nfuga y'ekiddugavu ebayamba bakwatagana munfuna ne batwala kaakati omutongole nga bamuteekako omutongole omunyankole ow'omuluka nga bamuteekako omutongole ow'omuluka omunyankole ow'eggombola bw'atyo n'ow'essaza onfuna kaakati ekyo kubanga ate ze zaabanga centers of authority ezisomesa abantu kunnyonnyola ebisango okugisala akola kutya n'okuyiga okukiika mu lukiiko kaakati abo abaganda ne balemerayo kubanga wano tulina wano mukyala mpiira nga yenna bbaale naye nga bwemulabumulabadala omunyankola awedde emirimu ate wano bwandika bbaale yali waali wano ng'ate mwannyina era twagenda okugenda okutuukayo eri emwankole nga kitaabwe bwali natunyonyola bulungi ti efe twajjenda okusomesa tetwadda nga ye history so mu bempimpi nga tutumbawumba oli kaweso oyinza okwesanga nga ayina ekyamutwalayo okugenda okukolayo emirimu gwe bwagamba nti nze nawandika tulaba nti yagendayo ku lwa buvunaanyizibwa yali secretary bwamatwali nga bawula Bugangazi ne Bunyoro Buyaga yali muweereza w'abazungu ate nga zibo kyali naye ate nga prime minister ati jjukira awo ogenda okutuuka ebyo yali erimu tamayiro nga bagifugira ku masolo mateeka ga ntalo ate ayina etteeka ly'omusajja twali mukyazizzaako nga mwenna muli babiri oli nga ayogera Olunyolo gwe tulabe ekituufu kyeki
haja amakulu gaakyo intermarriage ebadde enkulu nnyo awo ne mukwano gwange gwomanyi Kalyango Ted bwemutunuulira talina amusayini ya Buganda wadde n'akamu naye Buganda tugamba Buganda ziba mpisa kyekyo naye ate ndabika kuba bavaawa tulina n'olugero lukugamba nti nnyoko abanga omunyolo n'akuzaala ku kika twagaliza omutanda amazaalibwa amalungi nga tutali ne haji wano atutegeezezaamu nti celebration za birthdays zitegeeza ki n'abanyonnyola nti kitegeeza abantu bataka okweyagala okwegatta okumanyagana okunyweza omukwano okwagala ekintu kyaffe ekyo ekituli mu maaso okiraba okirwanirira kubanga buli omu agenda kigenda kimuyingiramu kaakatulabo bagamba nti amazaalibwa ga Yesu Ssekukkulu waliwo atagiyayandira bagula n'engoye empya munumuna yazaliddwa nti yazaliddwa naye emyaka 10 bamuzaala naye bamuzaala alinga nsenene zigwa bugwi naye ati bamuzaalira Beselekemu ekyebuyudaaya abutundu obwo era kabadde bulimu n'abawala bo n'abapalasitayini eyo gye bamuzaalira naye bino byetugamba nti byali butiti kyali nga tibwali butiti akaana kalifiiridde mu kiraalo kubanga abutiti singa otuukayo olaba tobeera mwanda tobeera bweru era tebayo akumayo kyoto n'abeerayo mufa kano olwekyo nno olunaku nno olwa Desemba 25 olukwata mu Desemba ekitundu ekyo kiba kya butiti omusana guba guli eno mu Southern Hemisphere enjuba eba ebuuse equator kale n'olunaku olwo tebalugerageranya bulungi Haji olowooza ensi yaffe Uganda ekyagala okumanya history wa Uganda nga bwe yali italinaako nakamu ka 10 ke yafunye era senga munaddira bu clip buno nembote nolabo olya yasoma shorthand nokateekawo nga kwogera nga ye bwawandiika n'abijja mu shorthand n'abiwa typist n'abikuba mu lulimi otegerekeka ebintu ebyo bali bikwatako bagenda kubyagala nnyo Amazungu agamba once you forget your history the future is lost as well ate omubamanyi kakati n'olwensonga eyo history gye tulina eri wakaka wa Buganda n'olunaku olwali mpanvu nnyo okuva ku Ssekabaka Kintu eyali omulangira n'adduka e Buganda n'agenda mu Bugisu n'abwebugisu n'agenda mu Ethiopia n'aba mu Ethiopia n'akomawo nadde e Bugisu awali olubiri olukadde oluwa Kabaka bwa Buganda olw'ebweru luli Bugisu n'asinziira awo e Bugisu n'akuŋŋaanya ebika eby'Abaganda bye yagenda nabo n'Abagisu n'Abajaluwo abaali basobola okuseyiringa ku mazzi okuvuga amaato era ab'emmamba abo bonna boolaba Bajaluwo b'Ekisuumu Haja omanye simanyi ngezaako gatagata ekigambo ekituufu ekikigwamu Bayibuli egamba nti mugende muzaale mwale mujjuze ensi mugirye awe ngamba Haji awe nzigiraawo nga nebuuza omusajja oba omukyala Omuganda yenna kale Abaganda mwayala mwatabaala Bugisu mulwambiyeyo olulimi lwelumu lwelwogerebwa Munnayuganda w'ennaku zino akitegera bw'ati mwasiga ensigo era kyovudde olaba okuwalana Buganda kikutwalira obudde buwanvu ojja mbano abayala bannakigwanyizi naye bali ba original basigala nga bali eno era kyova olaba ojja kwesanga oli Kaweesa oli eri nga ye original Muganda ya Rabbi
Charles Peter Mayiga mumukolera celebration naye Charles Peter Mayiga prime minister naye mumukolera amazaalibwa yagetekera sifu ate lwaki ate nga kamala byonna kati ate awo ago ngokubeera katikkiro tobeera mulangira si bwasikira noti mutabani we ate alijja n'abusikira naye musajja mukulu adde mumukolera ye bw'ateekateeka n'atuyita mubaayo tumujjagulizaako naye ate aje kinewunyisa naye mantino omanyi ensi yaffe eno buli bwegende kulaakulana wali ebintu by'obuwangwa bivaawo nali mmanyi nti edda kabaka abo bagambanga nti kabaka ajja wano ng'abasajja bala amakooti amakanzu emikeeka kugamba bafumayo okulaba omutanda ayitawo kati ennaku nseba aba ayita wano lidika wiwiwiwi oba kabaka bugenda buggwakomu ebimu ku ebyo bigenda bikendeera kati ebyo walabikira mu ebyo nga bamwaliriridde ng'olwo anaatera okutuuka mu kitundu tuyinza ogamba nti ng'ajja wano olaba oli ku kajankisoni ne tusimba awo layini bulungi ne twaliira emikeeka estate biki paka wano naye toyinza kubyalira kuva Kampala nojja otuuka eno nga tumbomba haji omutanda ayinamu abamuwalana mu nsi yaffe bangi nnyo abeeta bano bobote babinaayiisa Joshua bazaake bangi nnyo abagenda n'obote mutawagala bwakabaka so tubatwalira ddala nga gurupu esinga obunene mu UPC e Buganda yali egweri bangi mwibali bamuwalana naye majority olwokuba yetwala tubasapulesingirayo n'alumirwa eyo omutwe gwe haji nga era tukyali mu kkungu nankwadi twabadde mu mazaalibwa ga amazuukira ga Yesu ate ne tufa mu maziika ga Archbishop ate tukyali awo tuli atukomye mu mazaalibwa go ng'omutanda tugamba bintu binsoberamuko ne buba enkya ne buba eggulo ne lulyoka luwera olunaku okategedde akagambako ne buba enkya omutanda n'azaalibwa ne buba eggulo ate ne tuziika Ssaabasumba kakati kugamba byewuuni awo ennaku bwe zito bezitambula bwe zina okuba oyita enkuba weetonya n'ogenda ogwa mu musana wazirako balabikira nti ono byombi abirabi amazzi agabadde ku bode y'emmotoka kakati ate fuba egikwatako eyinza n'okukubuza erangi nti oba yali ya green oba badde ya black nga fufunjereere kakati ebyo bibika bitugenda tuyitamu waba essanyu wabawo n'amaziga era Katonda nakugamba nti bw'olabanga ng'olidde climax n'owulira nga n'ebyoka bikusimbye mu lubiriizi ku lw'okulya ennyo jjukira ti ate enjala ejja kuluma nnyo olabike nonga oleta n'ekiwuzo osiba olubuto ayi Ssaabasajja bini tukwagaliza amazaalibwa amalungi amiina ate awamu n'obubaka ba Buganda okutwaliza wamu asigale nga abukwatidde okuyimirirawo singa nali President Museveni naliisewo Mutanda nayogerako eri ensi yaffe eddoboozi ly'Omutanda ddene nnyo Haji kambuuzemu katono nnyo Ssaabasajja ne President Museveni tibuhabulo ani asinga amaanyi gatya nga bakubaganya eŋŋuumi kwegamba ani asinga obuganzi kankyete bwenti ati obuganzi ekizibu kyabwo
obuganzi bwa Kabaka ne Buganda obwo bwa nnono bwa musaayi. Obuganzi bwa Museveni obwo bwa myoyo bya bufuzi. Newankubadde Kabaka simwagala, siba mu kika kyange. Naye Museveni bw'omukyawa ne NRM ogivaamu. Tolaba enjawulo eyo. Ekika kyo kisigalawo. Era nga mwoli. Bannaffe mwenna tubagala nnyo, tukyali ne Haji. Sibula batulaba nga tukyali mu wiiki ey'amazaalibwa g'Omutanda. Bannayuganda bannange n'amanya gali gonna gateekeyo, simanyi musemusotaayo ago binyumira. Bannayuganda bannange abali wano wetusinzidde Buganda n'abasaasaanidde enkulungo y'ensi, abalala beebase Matumbi budde, fene waffe omusana gwaka, ate bugenda e China zaagala kutuuka lwaggulu kubanga twawukagana essaawa 5 beziba olwaliro nga ziweza 3 eriziba baba ku 8 gwa lwaggulu. Okiraba naye bonna buli yenna bwaba akwatidde aba atufuna. Twagala twegatte kubanga lwonna ensi tuli kwemu, tujaganyize wamu ku lw'okuzaalibwa kwa baffe Magulu Nyondo Lukoma n'atawetwa n'atalinnya Kateebe Wango Tabuuka tubulaba abuuse nti abadde andidde. Sebuufu bwa Bwango weeyise tebuwunyibwamu mbwa. Embwa nejja neeyita engowe yayise salami kindo olabala ng'efumutuka. Era yoyo n'atasongwamu luno togamba nti wuuyo tasongwamu luki. Ebyo byonna tubireeta ebitone ebyo okumwagala n'okulaga omukwano gw'alina eri abantu n'ekitiibwa kye. Ekyo kya buzaale, buli ajja akisanga n'akireka, buli ajja akisanga n'akireka. Twebaza okutuwuliriza era nga tubasaba mugende mu maaso. Kati olw'e13 bwe zinaaba ziwere 11 mu Amerika bunaaba bukya naddala eno ewaba Bush olwo ate batandiko olwabo olw'e13 buba kakati ensi okusoberera awo lukya luva eno nga lweyongerayo. Weewaawo tweyanze getumiddeko Mama Najita. Wali mukwano gwaffe alina maama wamwagala nzo okugamba oba sisita we naye ate nga maama we. Mukwano gwaffe mutabanyi we ayisa maama nga sisita we. Kyaki kiki sinaffe si kibi. Omusaayi gw'oba olina gwani? Guba gwange. So n'olw'ensonga eyo babere bwe bati. Yes. Tubatumiddeko mwena tweyanze kalyango tukutumiddeko awamu ne Florence awamu ne family yaffe yo mulabizi Christopher Matovu tukutumiddeko awamu ne Alinda Charity mwena mwabe kuto tulina bangi bona bali mu Ohio abali abanaluweero banamasaka banakakumi bamusi yonna bonna all the Bunyoro dynasty Buganda dynasty kuga byonna biri awo tuli awo tuli kyekimu era tuli gattagana ntwagalaganira ddala ensi egenda kubula kagitawaanya tuveewo Akumata 10 mpeera keep subscribing ku channel temwerabira Akumata 10 mpeera amazaalibwa amalungi buli muntu yenna ali mu nsi eno Omuganda makye kitegeeza okutuuka ku luno olunaku lw'amazaalibwa g'Omutanda nga waali boliba obote yamwangwangusa n'agenda olwaliro waali era yatugamba mbuwanganguse mutegeeze abantu bange tebagezaako kujeema kubanga bajja kukozesa omukisa ogwo babatte era muleke Buganda bagisaleesala obulere naye Katonda bw'alisiima ndidda n'ewuzi ey'ennazi nenziramu n'engitunga era gwe mulimu gw'olaba
nti baffe Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II gwaliko kwe kutunga Buganda okugizzaawo newankubadde bino tebinakugwawo kubanga amagombolola ge twazimba bajjajjaffe ge baazimba gakoleramu balala enkiiko zetwateeka bwe ziti zikolerwamu birala ebyo bijjagana nga bisaabulukuka mpola kubanga ennyuguta yo mu Bayibuli ekugambye nti tewali ejjinja erituula ku jjinja eritanyenyezebwa wewa akomata kumira mpeera bw'oyogedde kagambo kano ak'okutunga Kawese gonna kugambya ine ekyalaanyi ekyatunganga uniform ya Ronald Kabaka Muwenda oli ayasooka ekyatunga uniform ye kyokyo nti yali yabeeranga kakumira eri kabuubwa anti era gye baamutwala gye yasomera nanti yatunganga uniform ye yoyo omwami naye ayagala okukuba ekifaananyi ne tukiteeka kuno nga bwokola bino ebirala nebbafu engeri tetasobola kumusemberera kumulaga nemaga nti oyo ye yakutunganga engoye zo ng'osoma ate n'omulala mukyala we gwe bayita Asaliya azaala maama wange twabaddeyo ko weekend Sirona Udona aliwo yasooka okumwa tiketi emutwala e Bulaaya okusoma naye waali akomata kati amasaza gaffe tujja gazza tutwatagane bulungi